Yo. Soko nonyeza oyo mwana yani ku TikTok. Oyo mwana si oyo mwana yafuka popular just waliwe yayimbo yaddama akayimba ka Bobo. Yo muwala. She's called about Daphne. Yo. But my grace. Anyway, baba itaba Saxo Flames baband. Buno clips baba butambula nnyo bakubaina eringa bad night ne bayimbira ali ku Divine Resort. Eri side ki? Divine oyita ku mazzi. Oyita okugabaawo. Kakati babadde bava ku performance akabenje akagudde ku mazzi eggulo. Amato gatomereganye. So munnaabo omu amanyiddwanga okusinziira ku poliisi Waganda. Waganda Emma kigambibwa yafiiridde akyabuze. Wanganda. Bambi kibi nnyo. Kati bo balamu. Abamu baba bataasizza. Kinyabu. I think myezi ngesatu ene mabega kyakulimba Bob Wine. Actually oyo mwala yakuba nnyo kana akagundi ne katraininga akakayima atakwagala obo mulaba. Elwasinga was expensive. Hake kasimo mu trendings. Ke kasinga abadde kyakola akwata ennyimba z'abayimbi n'afuna beat ye n'akulukutiramu. Yes, kakati naye ya Bob Wine yamutambulira nnyo. Naye omuwala kale yalinga big face kweno band naye munnaabo omulenzi yagudde mazzi abalala baba bane kati eryato geekoona gatya gasobola okwekoona kati oyo kyabadde annyonnyola so twakoye sound y'omuvubi. Abantu abasoba mu 10 be bawonedde awatono okufiira mu nnyanja Nalubaale mu bitundu by'Eggaba amaato 2 bwe gatomereganye ku mwalo gw'Eggaba. Omuntu ambuguzuuliddwa. Abamu ku batuuze ababaddewo bannyonnyodde ekyaviiriddeko akabenje kano nga kigambibwa nti waliwo omuvubuka okuva ku Divine Beach eyabadde avuga eryato akapaalo nga yeyavuddeko akabenje kano. Ennyanja teyeetaagisa muntu kuva eri olw'okuba omanyi ovuga emmotoka ojje ku mazzi ovuga eryato olw'okuba lifaanana emmotoka oteekamu giya okola ki wano oba osafalinga bulamu bw'abantu avuga abantu bangi ate avugira mu kozezi nnyingi ateekamu abantu bangi najja n'ate n'akutunulamu n'omugamba otisse bubi olw'okuba weewalaba mbu olina life jacket si bulamu just kusanga ng'ofudde ng'oli kungulu butavunda. Abatuuze bagamba kirungi nnyo kati yasafalingiza abantu abawerako. Simon edda kireke. Ntuuze si bw'atugambye. Agambe. Banaye kibi. Naye banaye nedda. At least tutandika ate tubonaabone n'amayengo. Naye ate n'eryato tusobola okwekontrolinga ate tuliteekemu okulivuga speed. And kakati you see with those resorts neyo Divine nagigendako World Waters ova kuguluka lunodda ku mazzi baba na appointments bajjayo bwe batwala eryato lyabwe eritusaabaza lijjayo bwe litwala balinga ba taxi actually the best example nti watika ngava Kampala ino gene Masaka wali abamulinze abaleete so binding up olumga abuze speed eri unnecessary. Just might ne kumazi kuliko okuvugisa ekimama. Era kuvugisa kimama. Ate olaba kumazi kuliko roots. Abamazi be bazimanyi. Kati mu ending up nga mukozesa root zezimu. Golabanga awagazi tuli omu omuntu asobola oyita osibwe guli. Wali awatayita muyaga. Aha. Kale nenga kibi nnyo bannaye twegendereze. Asaasidde ku bannaye. Oh! Budde bwaleero bannaye. Bonga budduse jo twabadde ludda wa. So tugende mu mentions. Tujja zijja wali waggulu. Okay. Tujja zidda wali waggulu. Tuzidda kikanya. Nabo tuba tulina kye tubakoledde. Kale yagizeeko wakati kiro.